kino kinyuma nnyo ensooka kasa nti abaana bano si sitaani yabatadde awo. Tekyewunyisa Waikibenda ogamba nti mulokole alina ne pasita ne bazadde be balokole. Ekirala, you have a good voice. Thank you, Pastor. Nakuyiga lwe wajjuza Serena. Nali sikuwulirangako bannange okujjuza Serena bw'oba olowooza kyangu kigezeeko. Naye ono mwana yajjuza Serena nebooga nembuuza ani waliwo akayimba kwayimba kagamba singa gwe ali olusanyu gwagamba. Kaka tukafuule ka gospel. Tuli mu kyaki. Eryo eddoboozi liyimbire ku Yesu. Singa gwe ali olusanyu gwagamba. Singa gwe ali enkuba etonyanga. Singa gwe ali empewo ekuntanga. Yesu nze neesiimye. Olusanyu gwagamba. Singa gwe ali enkuba etonyanga. Singa gwe ali empewo. Akagamba Amazing Grace mukalongooza akakabi mukamanyi Amazing grace, how sweet thy sound. And I saved a wretch like me. Let's go. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. osayininga abayimbi oyo wuuyo kakati oyina omukyala omubeera bantu bebagala omanya naye mumama eddakiika zange Tekinaba kutuka. tekinakutuka Kama kyalina kyateekateeka ndowooza. olina omwana Ensebo yali bamuyita Tugume Dante. alina emyaka Mwaka gumusaba. gumu kati obeerawo Nze mbeera Munyonyo. nange nyina gyembeera sijja mbabuulirayo omuntu wagamba nti abeera Munyonyo osirika musirisi ate fe abasula gye tusula twafa sewaze headboy wenansana olina okumba ekitabo kintu ki Katonda kyeyali akoledde ng'oggyeko ebyo byonna bye tumanyi obulamu kikyoga naye kino kintu kyebaliza Katonda. Mutabani wange Dante kyekintu Katonda kyankoledde ne kikkakanya omutima gwange era akyusizza nnyo obulamu bwange. Nandibadde nno siri wano, mbadde mulokole ebbanga lyonna, naye until my son was born I did ngambula nnyo okumanya ki Katonda kyali obulamu bwange
olw'emirimu egy'enjawulo n'ebijjo ebimu bye So tusanga. your son is your miracle. That's my miracle. My son has turned a boy into a man. You, Yes. nzale. Kakati, Listen. olina ekintu kyogamba kyoyagala okugamba abantu ku mutima gwo kibagambe enyumira. Mukama yeebazibwe again. Olw'embeera ezimu ez'enjawulo ze tuyitamu, nawulirizaako samoni emu eyakyusa obulamu bwange. Era muganda wange ali eyo, maama wange ali eyo, bataata wange ali eyo. Njagala nkubulira ekintu kye bayita okuwa kintu ky'amaanyi nnyo. Tithing oba okugaba and offering. Don't take it for granted. This wano we tuli mulaba mu abaatutuusaawo nsuubira n'abalala batali wano olwaleero naye twagala ate tudde wali. Si bigambo bya musumba waffe. Nze akimugambidde wali mugamba I need to say something. Katonda kyatadde ku mutima gwange. Mikwano gyange, give to the work of the Lord. Katonda ajja kuwa omukisa gw'otalabangako mu bulamu bwo. Give to the work of the Lord. Bayibuli, kutumya Bayibuli ya waiki. So nibo munanga nti olaba bano obudde abali ku NBS alina okulaga Kasumba Franka. Addako. Waliwo omwami addako nga tumaze. Samson Kasumba. Bannange n'enkofiira yange. Waiki yabagambye Katonda akimutadde ku mutima. Sigenda kukoma kubagamba kwokka. Nange nga wiikendi ejja tennaggwako nange ngenda waayo emitwalo 5 eri Katonda n'omulimu pasita waffe gwakolera abantu okuzza emyoyo ewa Yesu Kristo Mukama obugalo bw'omusumba waffe. Ndowooza Katonda yakimugambye tuli mu kusonda 60 million in 60 days. This tent ekaddiye. Kituufu. Enkuba bw'etonnya eyitamu batugambye mu myezi ng'ena ejja kuba tekyaso. Naliko wano n'eggwanga mwembi kyolaba twasiba peva. So we are asking the world and brothers and sisters to send us 60 million. Siku tezimala naye zizimbe ekisenge ekirala tutuuka okusereka. Okusereka tujja kwetaaga emitwalo 12 egya dola. Naye ekyo tetunnakituukako. So 60 million in 60 days already people have started sending. So then namawulire mugenda kunnyamba ngenda kuba nsonda omutwalo gumu nga nsonda Kasonya ka church oba oli mulokole oba si mulokole ambeeyo omutwalo gumu tuzimbire Katonda. Naye kati noonya miliyoni 6 mu nnaku 6 mbuza ayina ku nga 5 kati. So buli omu kisabireko otuweeyo kusente baleka kujja tuwaayo mu nnaku 6. Ogwo omukono gumaliza ku nnyumba yo gyesikulaba Katonda akusanyuse mu linnya lyange. Amen. Ekisooka nsanyuse nnyo tusomere ekyandiikibwa. Ekyawandiikibwa kya leero kigenda kuva mu Isaaya. Naye ngenda soma mu Luzungu. Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am your God, the Holy One of Israel, your Savior. Bw'okitegeddemu ki jjajja wange yambuza ng'olizeemu ki? Kankinnyonnyole mu Luganda lwensobodde okulaba wano. Bw'oyita mu mazzi tegali kukola ki? Tojja kubbira. Omuliro eguliyaka tojja kusirira. Naye ekisemberayo ddala ekikulu kiki nti mu byonna nze Katonda wo. Pastor ayibye oluyimba God will never change. Si bwagambye byonna bigenda kukyuka, enkuba etonya mugirawo, omusana ne gwaka, korona najja. But don't be mistaken, the Lord will never change. Ladies and gentlemen,
nsaba tugolola emikono tukubire omwana ono mu ngalo kristaani isomaaaaatululu wenayo ekisemba kyonna ku mutima gwo. Mpozi akayimba nze akampisiza mu bulamu bwange naddala mu kusoma gye natandikira okwezuula okwagala Katonda ku lwange. Waliwo okubanga okulidde mu kanisa naye nga tosalagawo ngaki. So mu ssomero is when I met the way. Sikyakajjukira bulungi kwonna naye it's a very powerful song kampisa mu bingi nnyo. Tewalagogerako mu ssomero. Yes sir. Ntambula nga sijja olw'omusaayi ogwayiga n'atukula ddala ekigambo kyo Yesu mwe muli amaanyi agoge gankuma bulijjo Ladies and gentlemen, White Bender. God bless you. God do you good. God bless your dreams. Wangambira n'omwana gwe wasayinze yagenya. Bamuyita Drake Honey. God bless him and your child. Mukama akukolere ebirooto by'okutuukirira because you have humbled yourself to come and testify. God bless you and keep in Jesus' name. Amen. Nzija ne mutabani wange bajjamu abazinira mukola atandise otambula naye maama nga tomwogerako naye omwogerako tekubire waikipenda mu ngalo ogato ye yamusindika maneeba bavubuka batabani bonanga abasajja bafaanagana. Nsaba tukubire Yesu engalo mu nnyumba zaffe gye muli. Please clarify the time. Okay. Probably since I take it in you. We'll be up in the Mokeni Jawulo, Jagala Okwamiliza, one of my mentors. He has become my mentors, Mr. Palo and his wife. Come on, people. You have become one of my mentors. I have like seconds. This is one of the wisest people on earth, and he has been a blessing to me. You were a mentor to me. So you said, just in seconds. Praise the Lord. Praise the Lord. We greet you with the love of Christ, me and my darling wife. And indeed, I accept this is a Mutabani, but he's a great friend. He's a great man of God. We greet you with the love of Christ, together with our family. We are blessed to come and share in this place. We have wanted to all along. We have been here, but today we are here by the grace of God. I want to thank you all for loving Christ, but also for loving this man of God. He is humble and he relates. It is very rare to find a gem like Pastor Gabriel. He sang, I remember, I'm an ardent follower of your music, Pastor. I started following it a long time ago, before I actually came to know you. But the words that you sing, they are full of wisdom. And you remain humble. You open the doors for everybody. It doesn't matter who you are, but for the love of Christ that is in you, you open your arms to everybody. Not everybody can do that. But that gift that is in you, may it rise, may it rise, may it rise. I thank you, Lord, for Pastor Gembe, and may the good Lord bless you all. Nansonyiwa mwami Kalisa alina okunyongeza ku budde
This man has touched my life in a way I can't explain. Thank you so much. I wanted also to apologize. Saba kwenenya omuvunuzi. Nakwata muwala wange, sister wange, Agi Kirabo, nengamba bamawulire bambuze ku bibuuzo byali wano. Kati yankubira nemusoma. Ate abamu bali kulumba ba opponenti bange nga babawuliza bubi ate nga nze njagala abantu bonna n'abatayiseemu ne benali nesimbyewo nabo bawulire emirembe. So ne mugamba I apologize. Yali akyali yakayita omwana muto. So abamu ne mugezaako okulumba omwana wa minisita. Omwana wa minisita. Ate minisita oyo taata wange. Kati kitegeeza nti eyawangudde ne gwe bawangudde bonna basisita wange. Kakati nsaba bambi Agi musonyiwe naye nze yabireeta tinyandigenze mawulire kati mwena munyigire nze buli agamba n'agamba bwatu nze yabitandika and I will never do that again. Okwata omwana omuto yakayitamu nemuteeka mu mawulire amangi. I apologize. Ndowooza ekyo kyekoze n'atera n'okuwasa amagezi. Buli lwakusatu tusiiba mwena amasaba mu nnyumba zammwe buli akiwulira okusiiba kwata ku lubuto lwo. Mbasabira Mukama abawa amaanyi okusiiba buli lwakusatu paka ng'omwaka guweddeko mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi. Katonda abawe kye musiibira. Saavisi wa Ikibenda gy'alimu ejjireko obujulizi nti Katonda ye mwesigwa. Buli muntu sabayo Katonda ekintu ky'oyagala. Sabayo ky'oyagala. Ng'e kusaba emmotoka, kusaba ennyumba, kusaba omukisa, kusaba amagezi, kusaba emirembe. Mukama nze kusaba emiliyoni 6 mu nnaku 6. Abantu bakomeko bazituwe tusobole okuzimba ekkanisa yo tutuuke e Kasolya. Nsabye omukisa buli ky'osabye Katonda abaagala embaga, abaagala obufumbo, abaagala okuwona, abalina abalaba abangi Mukama kijjewo. Mwina abali e Uganda, e Rwanda, e Kenya, China, America, UAE, abali Abu Dhabi, Qatar, Jordan, South Sudan, Germany, Canada, yonna gy'osabidde olwaleero. Saavisi wa Ikibenda gy'alimu ebeereko obujulizi nti buli kye nasaba nakifuna mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama omwesigwa n'abalonzi w'amaanyi okusiiba mu linnya lya Yesu Kristo. Abantu muddemu nti amiina mu mayumba gammwe. The worship house will officially open on 1st November. Worship house egenda kubanga eggulawo nga 1 November. So